Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo weebale kwekumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'awooninga eggwanga atya byinza okuba nga nkuwa. Nkutegeeza nti nkwanirizaako nnyo weebale kwekumira ku mayengo ga UG Update TV era ng'okola ky'amaanyi nnyo okubeerako. Gwe atanaatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe oba oyagala otwegattako ojja kuba osobola otwegattako gwe omukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano anti ffe twewaayo baweereza si kiro si misana twagala okuba kiipinga nga muli updated ku buli kintu kyonna kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe kubanga ke tusumagiramu bwe tuti obudde bwonna tuli mu biseera obudde bubi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza so ggwe atannatweyungako genda mangu wali wansi osubscribinge. General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter nga mumumanyi waateekako positi ezigenda mu maaso n'okukangakanga n'okutiisatiisa. Avuddeyo n'ateeka eggwanga mu ntiisa nate omulundi omulala. Agambye ndabula bannayuganda bonna bonna era nga mbalabula kino nga sikirumamu. Ennaku ez'okuzannyira ku ggwanga lyange liweddeyo. Ennaku ez'okuzannyira ku nsi yange ziweddeyo tewakyali kadde ka kuzannya. Maaso n'agamba I'm warning every Ugandan that the days of playing with my country are over. Era n'alabula buli muntu. Simanyi ki kyabadde ategeeza oba ensi ye bagizannyirako batya oba ali mu kuwooninga bano abavuganya gavumenti ya kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti alabanga bali mu kuzannyira ku nsi ye okuba nga bamuvuganya kye sitategeera oba tetukitegedde mu butuufu kubanga yandibadde Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba avaayo n'abeera specific ku baani b'abawooninze abazannyira ku ggwanga. Jjukira emabegako yaliko n'olutalo ne General munne Lieutenant General Edweru nga bali kabwanango era byayita nnyo ne bikyaka ku social media era Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'agamba yeetamu abantu nga bano abalumira abakirumira mpiribbiri abali mu kulumirira kitaawe emabega nga tebalina kye bamugattako bamukozesa ensobi. Kati tetumanyi oba bano baagamba oba ayina abalala baagamba ate tulabye wano General Kahindo Otafiire nga naye avaayo nnyo akulitisizinga gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'ebikyamu ebigenda mu maaso byekola. Kati bino bonna abirese mu ssaaka atulese in corridors of confusion nga tetutegedde kituufu kikyategeeza abantu bawooninze abazannyira ku ggwanga lye era baakooye be baani kubanga ye waagamba nti nabakooye abazannyira ku ggwanga lye kyokka ate nga naffe eno n'abaana abali ku opposition bagaana bakooye gavumenti okuzannyira ku ggwanga lyabwe. Kati wiiki alina okuvaayo ajje atubuulire ensonga azirambike bulungi nnyo eggwanga lisobole okuba nga litegeera ekigenda mu maaso. Olowooza ki ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Nkwanirizaako mu comment section jangu likinge jangu sharinge gwe mukwano gwange ali eyo yeekumira ku mayengo naga UG Update TV. Nagambye dda gwagala okwetweyungako kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako obeere ng'otufollowinga ng'ofollowinga olikinge osharinge gwe mukwano gwange ali eyo. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo era nange mbagaliza ekiro ekirungi. Musule bulungi mweraba. Mbaaniriza mu comment section.